Kale tusinzidde buterevu ku mukutu Viki exclusive mu bitundu eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo gy'osinzidde okubeera ng'otulabasaako okutuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero nga bwe mwanneesiga ne muŋŋamba mbakiikirire yonna gye muli ndi Kololo era nga ye battle center y'olunaku olwaleero wakati w'omukyala Cinderella Sanyu wamu ne Sheebah kalungi. Neno Sheebah. Eno Sheebah. Obiwakanyizaawo. Sheebah ejo shongeza bulijjo. Okay. Because kati ndine bannamawulire bannange abakozeeko neno Sheebah okusinziira nze ku battle ze tulabyeko ne ze tuwuliddeko. Eno Sheebah n'omutegesi balina okweterezaamu banaatusonyiwa bayisaamu eggaali naye bato tebagitegeka we bati. Bagitegeka batya? Bato ekisooka from the start kuva ku press conference ebadde plastic nnyo ng'olaba nti buli kimu kiseetinge va kweziriza bato z'ababebe olaba abasajja abeekoonye ng'olaba abasajja baakoze eki nga ne music aliwo agati abasajja beeyinako ekiruyi naye kati ono ayimba kino n'oli ayimba kiri ate mu ssaawa zino tewali ayina luyimba luliwo nti lwogera ku bato wano kati tuli ku kimu nti omuceere gutambula n'ennyama bayagadde kutunda Yolo Festival okitegeera Yolo Festival tajja kubeera na maanyi gwe obadde ogirabawa ebbanga libadde bagiranga okuva lwe yagyogerako naye balina okuleetawo omuntu asobola okugiwa amaanyi kwe kuyingizaawo Sindi nti Sindi kati goza singa Sheebah yategese yekayeka yandibadde n'amaanyi galiwa lwalibadde wano ku makya ate twandibaddewo naye tukimanyi twaliwo omuntu asinga okukuba yasinza otutegeeza wano Yolo Festival gyetya n'okutuuka ku kintu kya bato baali baagala Sheebah yalangirira ng'ali ku federation Yolo Festival mu kintu ky'abakyala nga gyagenda okukola atunde pads ze amatishaati ge ne brand ze endala then na contacting because Victoria University badde ina 7th anniversary graduation era yabadde yesterday kati ne bagamba tukispice nze tutya okola mu entertainment ebirungo ko Sheebah n'agamba vice chancellor wa Victoria tulete Rema mu Nigeria Rema ndowooza nga schedule eri busy sisuubira nti oba ku ssente kyekyaganye naye nga schedule yabadde obogobera Rema ali mu America kati ne banoonyaawo nti show okuboomye nga tukoze tutya okitegeera mwabagamba nti Cindy yakolinga for battle Cindy called for this battle years back naye yali pressure y'abawagizi kujjawo gayaŋŋano ku mwana kati Sheebah n'agamba oba mpite spice ne bamugamba spice atojja kuba wesiza nnyo n'agamba Cindy oba muyite naye talinaawo nnyimba kinaavaayo ne bamugamba no abantu kuva dda bakola ki because Keti yayagala okutegeka battle Swangs yayagalako okugitegeka like 2019 before Sheebah ng'akyali wa Jeff ng'amubalira nnyo kati bate eno kyovolaba Cindy baamuleeta on board n'abawa terms ze ne conditions byayagala ne bakola ki ne bamoving on naye kyovola nti bate eno ebuzeemu erimu ebituuli bingi okuviira ddala ku press conference ebyaliwo byonna paka up to now kansooke mbuuzeemu katini okusinziira olwaleero Kololo oyimiridde bato weegenda obeerera olwaleero lwennyini stage kansooke mbukubuuze ku stage yeesaanidde okuba nga bato gye balina okugiwa lekerawo giyita bato gamba show walabako bato ya Bobi Wine nebebeku naliwo walaba ekyali ku stage nakiraba n'enzimba balinawo akatimba akalikako akabaawula naye kati wano stage bakoze ne sengenge baamuleeta nze kintu kimu kyemanyi nti bagenda okukola Cindy kiri ekintu eki ti sound bagenda mufutyanka sound bagenda futyanka Cindy bajja mufutyanka sound kubanga kyo twabadde wano ekiro ku sound check ne bagaana omuwa emizindaalo naye nga omanyi nti omuntu nga gwewetekedde ekintu kyomanyi nekyo singa okukola yayiyiza mpaka we yakubyemu naye nga babadde bamumye omanyi kyabadde ku stage awo gwe gyolabanga show abalala gye bayita bato enteekateeka za stage yayo zezo ezituukaganye n'omutindo gwa bato anti kyekiri kikuzaayo nti bato
fenna tubadde tulaba platform za Sheebah nga ayimba n'abayimbi collabos za ayina n'abayimbi ekyo kye kimaking anti eyo si battle battle toyita munno kuyambako muba na muntu lihaso zirabye nga abayimbi bangi bona bugwina naye collabo babaddeyo mu lihaso so kati wano Sheebah talina kukuba stani tonke makabako kujja ya osodukuba naye ng'okifiiramu omu webale kikati obudde buno osasinda agenda kweta Mr. G okuva Jamaica oba Bobby anajja performing collabo ye osubira vampino okubeera ku stage talina kayimba n'abaswanzi bula tebagenda beera ku stage audience tebajawuddemu abawagizi kigenda kubeera kitya abawagizi abawagizi tebayinaako nnugu tebikyali biri ebya Bobby ne Bebe biifu eyo nti omu ajja kuba munne eccupa neŋŋumi kati omulembe guno guli .com yes bafani zitujja kuba nduulwo waffe waguni nati kati suubira kiti omwana yabadde anyiiza abantu ani kati suubira kiti kaye bw'ali atama kyotamanyi nti kale wisdom ye bw'ali atama tayogera kituufu kyalinaga abantu kyayogera kwa nsonga aba yakoze eki ayagala kwogera ayalidde ayagala kwogera naye nga nze kyenyiza okugakiri ekintu eki kasita kinaba nga bakikiza nekigenda nga wekiteekeddwa obbeera tewali n'omu agenda kuvaayo agire naye webanagira nti ono bamufutyanse sawundi ate ono wajja ayogera nnyo ate ono wajja ebyo bivumbeera twatyayo ne mpregame omu yabadde abuuza munne ng'omulala tebamuwa lukusa kubuuza ate abuuza akulaga nti ye babimuwadde ku ssimu amaana keberayo bwati kyamutaategedde yensonga lwaki sigiyita battle ngiyita show no more shows from the start wali ku Victoria University from a reliable source bagenda okutuuka we bati bagamba zaala toto onaabeera ku saidi yaani bagamba daaga onaabeera ku saidi yaani nga buli omu abeesenga ku saidi yaani yasindi sente zaamala kutambula awo abantu ne bafuna saidi ya Sheebah abantu ne bagaa kangendo wa Sheebah ngole ki mberekaawo okitegeera naye from the start kyekimu n'egundi nze nina obujulizi zambaali Blasio Mukasa gwe tuwe ekitiibwa mawulire ya moderating show ekirala Zambali yenga yadde tabyagala n'abaana bamulabisiza bagambye asigale mu politics nanti kati kyekino kyenkugambye eyo si battle bring omuntu aina akakwate ku art ku industry ku ndongo waliwo Kazora Jeke Kazora waliwo Daga waliwo Mr. Moshi okitege waliwo ba Nimrod leta abasajja ba Nimrod leta bano gaya akola obulanganyani gundi ono yenyino wa CBS wa Simba oshegedde webali abasajja leta bandawusi abayina etafari ku ndongo kati omusajja Zambali tetumulabangako na mu kivulu Zambali abeere mu kwaya ze ziri kyamulemye mako soko je tulabe jangu mako y'omu ku baorganizer ba battle ya gundi yaliwo Bebe Bobby siye gwe yategeka ono musajja mukadde nanti kuvadda musajja mukadde okujjako nga tanda kunyumiza mbozi ya komera fetuli team Firebase Army kuvadda kyovola bera tetuva ku Cinderella baby naye kati wano njogeranga mu namawulire kiri kitya is it a battle or it's a normal show? It's a normal show as well as organizer yali tali ready tegeka battle yali ready for the show. Just have an excitement nebamubulira nti it's a business wobo jingidde esobola okukola if it was a battle walirabyeko ku downtown twalibadde tukirirayo omu nga ayite wakisekanga omu ali wansi mu katale okugera okulaga abantu ekintu ekyamaanyi and if it was a battle walirabyeko ku ebintu bingi ebyali baddewo mu show soko tunulye ddala setup ya Kololo nga bweyimiridde essaawa zino kyembadde ngamba abantu nti tosobola kuddira ano nga nti sabato nga audience yonna egenda kutuula wamu tebajawudde nsuubira okuba nga agenda kubeerawo barriers wabeerewo no man's land wetugenda oteeka ba crowd controller obutakkiriza bano bagizi kusala kudde eri ne bano okudde kati watya abantu ba reacting because kati kino kyennyini in battle bwe tuba tusala battle tutunuulira ebintu bingi oleesa abantu bameka bw'oŋŋamba nti gwe wakomezaawo sindi abawagizi bazze bameka ku neyo eriwo esinza amaanyi okujja okusupportinga naye kati wano kawira tunategera ati bano bazzerwa Sindi bano bazzerwa Sheebah kitegera kati olina okutunulira ebintu bingi even the stage
it's a normal stage as that of Spice Diana. Even ya Spice ndaba yesingako kweno. Oshega nti nolaba nti Cindy asobola okubeera Sheebah Cindy asobola okubeera eno na provoking Sheebah n'anyiga n'amukuba akazino ne wali badde wakatimba era tadde ba bounce tosale boba alaba bato ya Bobby omu kubano alina obusungu ku bato ya Bobby ne Bobby Wine twaleeta keesi y'abafu oshegera nga twagala ogibuusa akatimba tugisuule eri nga tebakkiriza nga tugisindika bwatu nga bali eno bagisindika bagizze eno nga bantu bagizze eno ekiraga nti bato yakolaki yali wakati nekirala Kololo ono mugazi alina emiryango ebiri wano baalitaddewo Sheebah guli omulango ne bateeka waani Cindy netumanya bawagizi baani abasinze okuyingira okitegeera baani abazze mu butono n'ekirala Mako kyayogeddeko nti tebataddewo barriers zaawula bawagizi tetujja kumanya nti Cindy yafunye abawagizi bameka Sheebah yafunye abantu abawagizi yewera yakomezaawo munne anti wantu badde tulina kirabya in terms of numbers ogamba nti okomezaawo Mako numbers akatimba ka Sheebah kali katya akasindi kali katya wali olaba nti Bobby Wine abayaye bazze era yayita ku side ye erika abayaye bebe kulu naye ababe bakoze eki abalasita be bazze so but for now it's like a mere show tugenda kulaba performance because ne last stage kuba ku battle oli syndicate yali maze okuyimba nga bamuwa akatebe ngatuula ku stage ye ngalaba performance ya munne nabadde sinajja wane kulonga ndaba stage efaananako ne King Michael jagendo take akulido so kati tekiki enkugambye nti omutesi ate nyimiridde wano olwaleero interview eno ogenda giteekayo before the show naye bate eno weenaggwera Sheebah agenda kuba agiwangudde Sheebah lwansonga ya twakuwadde ensonga effe gye twabadde wano ekiro ku sound check nako Mako kamugamba akawulire ekyabadde ku sound check kwano ekisooka tuli ku Yolo Festival ono performer nga balala Cindy webali tuli ku Cindy guest artist kati mu kubeera ku Yolo Festival sponsor already ono Sheebah ambassador kumutegesi Victoria University tebadde kugamba ti before Cindy Remo mu Nigeria yali alino performing ku eno show schedule nerema ngali busy ekirala ffenna kye tubuusa amaaso ani ampaya weno bato ani reefu waayo mbumpimpi kasuku okitegeera kulya nakomba ne bwe mbasigenze ku kasuku kati nanya omugaati gwonna gwakoze eki mutegesi wa Victoria University Sheebah yabadde ku interview n'agamba I am the organizer. Can you organize a quiz ne bakuwangula? Ate kisoboka tabasobola. Olaba wano omusajja ategeko bamuwangule n'atuula mu ntebe ya chairman. Nze my emphasis eri bweti njagala ekintu kimu. I know that Sheebah is going to win this battle. Yeah. But njagala Cindy performing judgment edde mbantu. That's what I want. Nti people will judge accordingly. N'abalala bajja tuwa ebyabwe so that tubeera ne ruling bbiri. Kale ne Sheebah agende ne happiness yenti mpangudde cause netegese. Njagala Sheebah njagala naye performing nti ne bwana aba awangudde naye nga tuga naye nno yayimbye yabadde deserving so kan njagala bonna babeerenga bakola ki buli omu ayimbe bapalaso be bagenda omuyambako bato kale bato nonta bato ekinyumira kiri ekintabuddemu kiri kimu bwe twali mu bato ya Bobby ne Bebe abalaba obulungi Bebe yagamba Miki eno bato yange gwe oli muto wange tuula wali owulire lwaki oleeta bapalaso bachoze ni buladi baani bajje bakuyimbire it's a battle between Sheebah and Cindy. Sheebah kwata omuzindaalo go tukube saawa yonna edakiika za 2 tuula Cindy tukube naawe tukube lwaki atoyaga tuyitemu go down low palasa ayimbe kaba kajja kyankalanye ne Cindy naye tuleete Bobby amuyambe andi ate kati singa tuleese Bobby ne Mr. G kyandibadde kitya kubuuza nakikubuuza ne kugamba kyandibadde kitya kyalibadde masavu nga stickman mu Sudan whenever you are tunulira kolaba zaffe zonna ze tulina tulete Mr. G tulete Bobby tulete Kalokasita tulete Vampino ajja locomotive ogimanyi engoma ajja kube bona abagiriko bajje bagituuleko oli tiimu ki Wate tuli ku team tuli wana mutwaze kukola oli neutral tukubuulira ekituufu according to your analysis olowooza
bwebanga bato ya ddala nga si bino betugambye nti si bato ani ayinza okuwangula nendako ani ayinza okuwangula nga tugeze mu bato ya ddala akazi kaba kajja kuba bonna bakazi waliyo omukazi ddala emmeketi yani omukazi yagambye ye waba mulakinga hey baby naye boy changu benye omukazi yagambye waba mulakinga bamulakinga n'abasajja otomanya alimba Sheebah abadde agala kuleeta nnyumba naye mwehaga hey my house Sheebah katona ayite Cleopatra katona ayite boli patra dancer we Sheebah agenda kuyita eza kulita dancer oba ayite agenda ayita hey my house ajiwe naye nga nekisoboka yada agenda kuyita dancer woli dancer nga muyita kufuba mu capacity abazadde namwe yabidde ekintu kimu sindi alina amaka Gayaza amaka abamu tukimanyi naye bagamba tukole nnyo nga omwana wo muyigize nti okuzima ennyumba si bufumbo si kyakonyumiza mula buvunaanyizibwa abo nti omuntu yena alina okuba nga ate omukazi bw'ozimba oba ofuuse nakyeyombekedde zimba bizinensi si kusula just ekintu kimu kyenenyamu kiri kimu nti tiimu ya Sheebah yalema okubeera very organized. They never thought about preparing for their artists for an interview or for a debate. It's very dangerous to bring your artist ngali unprepared for debate. Atenga omuntu gwattunka naye IQ yebeera eri waggulu nnyo. Lwaki njogera bwento sigezaako kuzaala wa Sheebah. Natunulira debate eyo. Sheebah bwe yadaabuuza Cindy yasiriikiridde nga bw'ati n'afokasinga ku kibuuzo n'alowooza kikyagenda okuddamu. But whenever Cindy was replying, Sheebah yabaddenga ku ssimu ng'anyiga bw'ati. Then tosobola kubalansinga 2 months start as a go. Ekyo bakitugambanga mu ssomero. Tosobola kubeera nga onyiga essimu while typing, while thinking about how you're going to respond on the question they ask you. So nze ndowoozamu nti kyobola nti Cindy we baamugambye baleete essimu naga no leave the phone so that she can concentrate. Kyobola waliwo neyo yatuuse nga ali mu kulowooza nnyo ku kye bamubuuzaako n'abuuza are you asking me Estegera ngate bali babiri ku set anti Zambali yabaddeko nga oyinza okumaga abuuza moderator Estegera kati so ekyo nalabyemu Sheebah ina mu weakness eyo endala gyayina nti bwalemererwa okuddamu ansa anyiiga which is not good at all because if you are an ambassador lwakwa kye namwagaddeko kyakiri kimu nti she easily identify her mistakes and says and wamulaye we yakomyo for the second time on TV appearance yaza yambadde bulungi nga tayambadde biri yajjiramu this time around ostegera nga ali decent ali smart nga ali presentable nga ambassador because we bamukuba nnyo on the dressing code yakola n'akitegeera mako ojja ku point eyo okubeeramu eyo embeera gy'abeeramu naliko Sheebaholic edda like 2015 yao nga ni mwagizi weno nga tuzunge bala ku bala kyekiri Cindy kyamukubisa me I have a man wemba sitegedde kintu asobola oku reasoninga nange nangamba wano kola boti ekitali ku Sheebah tunula abamwetolodde kuliko Kamara mukola makeup kuliko bano badansa babiri Rita waliwo ne gwe baita Kathy Patra amede mulita dansa wala nze nkubulira ebiriwo kati ovao aina Kamara kati wagirao ne bafani be bonna benkuze nabo tewali asobola mu advisinga because oli ye boss yaina se okitegeera naye kati wano omusajja agamba nobeera hambo ye Cindy and next time bwabajjanga mu debate eziri sensitive tokkiriza abantu nga Kaye kujja ku stage babeere mabegeri submission ya Kaye yabadde teyeetagisa at a time era yabalabisizza nnyo at a time because mu submission ya Kaye yasoose n'ayogera ekintu ekiri disrespectful noga buli musiru azaala nga small access yakata zadde which was disrespectful abantu bangi mama kadaga tayina baana so many people banoonya abantu balina noga n'omusiru akola ki azaala yake nyino mbuza gwe Kaye mama w'omusiru yazaala gwe anyway tuveewo katini tumalirize ne kino Sheebah yabadde asobola okuyimirizaawo Euro Festival olwaleero nga teyayise mu mbeera ya kwagala Cindy kujja wano neyimirirawo mbutuufu bwayo abantu yali tugambye eki nakubuuza ne kugamba Euro Festival gwe nga gwoli munnamawulire
obadde ogimanye kyenkana wa munnamawulire bakubuuza yabadde esobola okuyimirirawo but yadde tajja kufuna numbers nga zagenda funa leero nekirala wano wali badde wanene kuye naye nga yabadde esobola okuyimirirawo because okuyimirirawo byonna ebyejetagisa okuyimirirawo abina alina sente alina connection alina kyesobola okuyimirirawo but in terms of number zadde tezijja kubanga eza leero and secondly yadde tajja kusobola funa propaganda mweche muyita amawulire I call it propaganda nabadde yatambulizibwako eno ngono gwazaafuna okitegeera so kati ebintu bingi ebadde bijjo mukuba ebyenjawulo kyovola abantu yakizuula mangu n'ekyokusatu n'abayimbi yali ajja okulera kati Rema abaddeko wano ebbanga tumulabye tewali badde kyanjawulo kyali badde kitiisatiisa nnyo kukola kumuzza nga ate bwaleese Sindi okitegeera so kati bingi naye nganze if it was a serious battle nga buli kimu kitegekeddwa bulungi nga tugirabye bulungi twali badde tujajingira ku performance era twalitegeere Dani awangudde but right now tusobola kubanga tujijajinga because tumanyi ona agenda kuyimba ki oli agenda tuyinza ina numbers mekano tuyinza gamba nti ono tuyinza gamba nti tuli ku kikwate najjanga yali codinze music we nga bagenda okuba bagenda kubeera mabega naki perfectioninga bulungi okitegeera nga bamugambye toyogera nnyo tukirikodinze tukitaddeyo wano ne babanga ate maestro band ebyo ebikola obukodyo bungi obubeera mu kitegeera kati so kyekikyenga nti twali badde tulinda ku kikyali baddewo omwetale osanze tumaliriza neyisamu kalenda musoboza bato mukola kyo nobwe eno si bato twagambye si bato eno no show eno kids show kivulu ky'abaana bato kujjako awo tucha end of year party ya tugenda kubanga tunyumirwa ffenna abazadde mwenna back to school bash tumaliza holiday ya second term eno term ya kuyita abazadde ngojja ku kivulu kino manya nti lya mpole eno term banga wanyumirwa mande bagenda kuyita akasimbi ka school fees mu bufunze tubakola gwe jangu wano musaka asonyumirwe n'abaana bo balete banyumirwe onaku lero baby's day out mujje tunyumirwe but it's a battle yani walabo battle awo are you seeing any battle there is a stage and we are at Kololo in fact bagambe bote eno si battle lutalo oluli wakati w'omuntu omu ayagala okubeera boss n'omulala ayagala okakasa nti yasinga okuyimba segede omwasi omwakakasa nti yasinga okuyimba ayagala kubeera boss olaba akugamba nze nkukomezaawo okitegeera nze nkukomezaawo nze mutegesi toyingiranga mu lutalo nga tosobola kumalako nze nalabye dda yadde mugiyita bato jasi bagenda kwegeyamu awo nze nasanze Sindi ne Sheebah ejjo nga bali mu kubya ekyeggulo yes wabasanzewa nasanze ate oyagala kuwaka ate omuntu ajjako sound wa munenga balidde bombi nedda ate yamugyeko atya nasanze Sindi ne Sheebah nga balya papazi ku papazi gwe josi nindako njagala genda nasanze King Sheebah ngalina mukonja